Regan Kandole naye ajaganya mu ngeri ye. Omusasi waffe MC Lloyd kagatuwe. Ngokulonda kusemberedde ddala tusuubira buli omu okujaganya mu ngeri ye. Si ekibiina ekinawangula kyokka tusanye okujaganya olw'enkulaakulana eddembe n'obumu. Waliwo nnyini talanta omu ajaguza mu ngeri ye ng'era alina kyayiyizaawo mu art ekinaalabwako ku lunaku lw'okulonda. Ono ye Regan Kandole. Regan yatikkirwa emyezi miti n'egiyise mu ssettendekero ly'ekyambogo. Newankubadde atemeza mu myaka 2, emirimu gye gyewunyisizza bangi. Mu kifo ky'okwolesa mu ggalale z'ekibuga ez'ebbeeyi yasalawo okwolesa ku kyalo. Alina ati gw'akola mu bisuulibwa ng'era ono ati yeetikka emiramu n'ensonga nnyingi. Bingi ebisuulibwa byazza obujja okukyusa embeera n'ensi yonna. Tosobola okwerabirako ku binaayolesebwanga 18 Februari mu katale Bbiina. Ennaku ezisinga nti abantu basuula nnyo kasasiro ne bamala mu kukozesa ate omanyi kasasiro tavunda. So mu biseera by'omu maaso ogenda kusanga nti tulina ekizibu kya kasasiro. Naye bwe tuyigiriza abantu nti kasasiro oyinza mukolamu kino n'omukolamu kino, kati tugambe oba oyagala kukola nga mu bintu ebivunda oyinza kujjamu manure, then mu bintu ebitavunda oyinza kukolamu ekintu ekirala. Naye kati twagala tuyigiriza abantu mostly nti abaana abato kubayigiriza nti oyinza kutondawo emirimu just kukozesa ebintu nga by'oli nabyo. Oyo abadde Regan Kandole ng'ajaganya mu ngeri ye. Sigadde nze MC Lloyd nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Lloyd naago gatutuusaako.